nga Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yetegekera okugenda ebusiro okuba lwale olunaku lw'enkya abateesiteesi abawumye omutwe mu kuteekateeka okukyaza kwa Kyagulanyi bavuddeyo ne bategeeza abantu nga bwe bali abasanyufu ennyo okwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu busiro mwabadde ayita obuyisi but this time round agenda kubanga ayogerako eri abantu b'ebusiro ebusiro eno nno ebyayo birabika ate byo biralamu olunaku olw'enkya tusuubira Bobi Wine okubeera ebusiro eyo ewa Walukagga yavuddeyo ennaku ntono ennyo emabega n'ategeeza bannabusiro bonna nti engeri gye bamugye mu lwokaano yasazeewo n'awandula eddusu ku omukulu ayitibwa Magoola olunaku olwaleero era Kyagulanyi ayogedde ku nsonga ya Walukagga ne Magoola n'ategeeza nti agenda kwongera otutuulamu okuwayawayaamu ne Walukagga ku nsonga ya Magoola wabula olunaku lw'enkya gy'agenda okgenda era tusuubira nti bagenda ku mwendo osinga officially. Now abateesiteesi njagala bawulirize nga bakubulya program n'enteekateeka nga bweyimiridde okwaniriza omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebusiro Uganda akawano akessaza lya busiro twagala emizibwe mu kitiibwa era mu ssanyu n'olwekyo bannabusiro mwenna mbakunga tubeere abantu ab'emirembe era tutimbe ebitooke n'enkola yaffe eyaniriza njagala okutuusa meseji yange eri eyegwanyiza entebe ya member of parliament Mukulu Mayanja Moses yebuuze ku galabuzi sozi ekyamusuula kyali ki yali w'amaanyi naye ekyamusuula kukwata Kibalama bwe yakwata Kibalama yafundikira akoze eki agenze olwaliro bw'oteeka Ssemujju Yasiini ku lukalala nga ndi namba 4 kubagenda okukwatibwa nina kaki era kiki onnoonyaako sizitowa kyozitowa otambulira mmotoka ya bbeeyi ntambulira kapikipiki onnoonyaako ndi ku bwa kansala oli ku bwambe bwa paalamenti onnoonyaako ofaaki noonya kaluluko nange nnoonya akalulu kange abalonzi basalewo buli omu alina waakola ki waajja n'ekyo okunkwata onjagaliza okubeera mu kkomera nti okendeze ku bulwa Ronald Ssemaganda ekyo kikyamu abalonzi bategeera n'ekyokukola bakikola ki bakimanyi mutuze mutugamba nti Uganda mwaleeta eddembe nga mwefudde Katonda ng'ate eddembe liweebwa Katonda yaligaba kakati mwagala odditabangula eddembe lya Katonda munteeke mu kkomera ebyokulonda bibanga bimenya mateeka mwetabamu byaki mwaleeta byaki n'ekyo twagala okubasaba nti mutuleke tweyagalire mu ddembe lya Katonda lye yatuwa buli muntu alonde gwakola ki gwayagala bwe tusalawo nti Ssemujju yayiseemu ku bwa kansala gwe kakkana bwe tusalawo nti Ronald Mayanja Ssemaganda ayiseemu gwe kakkana abantu gwe bakola ki gwe baagala n'olwekyo muleme okutusuza ku nsiko muleme okubeera nga mujjawo eddembe lyaffe okututyoboola nga munoonya okusaanyawo obulamu bwaffe tulina abaana tulina famire abayimiddewo ku ffe tulina n'abaana abali mu mubiri gyaffe be tulina okuzaala eggwanga lyeyongereko ne buli ontwala mu kkomera abaana obanzikiramu abali mu mibiri ekyo mukitunuulire ti abantu abasibwa mubasuubi eggwanga mulikendeeza ti emibiri gyaffe girinamu abaana naye ate mubattira munda ne tutabakola ki tutabazaala nsaba mutuleke twegazaanye tweyagale mu Uganda empya ejja ng'ennaku z'omwezi 15 mbaagaliza emirembe gya Katonda bano bakyali mu ntumbu wasose mukyala basebe ne bannyabo abatulaba saawa esentema ekyesaza erinnya Zaitun Nyiramugisha kansala wa LC5 okubeera Mayumba Town Council basebe ne bannyabo baganda baffe tuli wano nga tweteekerateekera okukyala kwa President His Excellency Kyagulanyi Robert Mitembo nga tuli naye wano olunaku lw'enkya
nga tuli mu ssanyu nga tujaguza tubinuka masegere olw'okukyaza omwana waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo. Bakansala mwena muyogeyoge tukoola bantu bonna aba Busiro North ab'Ebule ne Bweya tulage nti Kyagulanyi Mitembo ye president waffe ng'aba National Unity Platform. Abaganda bagamba akabaka weeyolede ke kakuluma ki? Tetuyina tear gas tugenda kulwana nammwe. Tetuyina muntu baganda baffe tugenda kulwana nammwe. Ffe tukimanyi ssaawa zino buli akwata bendera y'eggwanga ye kyekintu kyetulaga nti kyekirwanyiso kyaffe kyetulwanyisa tusobole okutuuka mu bukulembeze obw'omu maaso. Bajjajja baffe baalwanira eggwanga lino ne baleeta Pulezidenti Museveni. Bwe baamala okumuleeta tebaganyirwamu, tukomekereza nga tukaaba tuli mu maziga Miranga na Biwoobe. Nze Kamakoogera ndi Munyarwanda wa Bobby Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency Dalina Mayumba. Naye kubiriza abantu mwenna nze ebbanga lyemaze tambule mu Western yonna sirabangako mitwe gy'obuwangu obwebase na Mayumba mu Buyumba President Museveni bwe yazimba, sibulabangako embalala, sibulabangako mu Western. Kyovola abajjajja baffe bagamba nti akabaka weeyolede kakakukola ki? Tukoowoola bannayuganda mwenna ng'ennaku z'omwezi 15 mujje tuyogeyoge mu Uganda empya. Ate message eno ngitwala bakulembeze ba NRM aba Busiro North, mukube torch mutunule abantu baffe be mututwalako nga Mr. Kibalama, Comrade Kibalama, Kalungi George Bush owakunga munosi Busiro. Ssaawa zino yabuziddwako, famire ye eri mu nyiike, eri mu maziga Miranga na Biwoobe. Naye ffe tukkiriza nti tuli bakkiriza ate temujja kutuwamba nti mutumalewo. Ffe weetuli kuyiirawo National Unity Platform omubiri, tetujja kutya kagwake keetonye. Baganda bange tuli ku mukutu guno ogwa BPS Telefina. Essaawa zino netulaba tuli alive ketwetiiriridde, tulina okununula eggwanga lyaffe. Ffe abakyala tuyita mu bulumi obw'ekitalo. Sewo President Museveni ne message egenda eri ggwe abakyala wapyera ku health centers eza gavumenti, naye buli mukyala agenda okuzaala ku ddwaliro bakulongoosebwa bamujjako ssente $40,000, $50,000 ne mutuleetera Spanish development model. Yet abakyala ffe mwasanga nga twetondeddeko People's Development Model. Naye bwe mukwata PDM ze mutuwa ne mutuwa obubuzi era sekyuli teteri gulugulu muddayo enkya ne muddamu ne mubunona netugulamu obute ne mubutwala netuuka ku madwaliro ga gavumenti ne muzitujjako ne muzitwala ate mutugamba nti tujja kuzizaayo. Kati ffe tukole tutya? Tetulina ddembe mu ggwanga lyaffe, eddembe tewali. Abantu basirifu ne bajjajja baffe bakaaba mugamba nti musasula abakadde ssente, omukadde bw'aba tanaweza myaka 9 temumuwa ku ssente. Naye abantu bali mu kubonaabona. Pulezidenti Museveni tukubiriza omulanga guno gugenda eri ggwe. Kyova abantu banyiivu ne bagamba nti kabasalewo kagwake keetonye ennaku 15 guno omwezi ogw'olubereberye bagenda kwenunula. Tetulinamu guno paka bugenda eri, tetulina tear gas wabula essente zaffe ez'omusolo gw'eggwanga ze mugulamu tear gas ne mutubonyabonya ne muwamba abantu baffe ne mubatwala ne tukomekereza nti mu madwaliro tetuyina madagala, tetufiirwako ng'abakyala. Tuyina ennyike y'amaanyi nnyo. Already ne mukwata ssente ne mukuleetera nga ba full figure
ne batandika okuvuma abantu ku mitimbagano nga ye nga bakyala banyigirizibwa. Ssaabasajja Wangaale sigadde ndi Zaitun Nyiramukisha okuva na Mayumba neeteekerateekera okukyala kwa President enkya kusaawa Ssentema kama Amanya gange yenze Kavuma Muhammad ndi senior citizen wano mu kitundu kino. Okusooka kwa bena njagala kunga Banabusiro bonna gye bali mwenna muggweeyo basebo ne bannyabo, kubanga enkya lwe lunaku olw'okuwulira amawulire amalungi n'ebigambo ebisinga okuba ebirungi eri omwana w'omuntu naddala wano mu Uganda, ebizaamu essuubi n'amaanyi. N'olwekyo enkya President Kyagulanyi Robert Ssentamu agenda kubeera wano ku kisaawe ky'essaza e Ssentema, era enkya zinaagenda okuwera essaawa nga nnya ffenna tujja kuba tuweddeyo, kuba ye musaawa awo nga 4-5 ajja kuba ali wano, kuba alina okuva wano ate agende e Busiro South. N'olwekyo agenda kusooka kukyalira ffe, bw'anaatumaliriza ate agenda akyalire bannaffe abalala. N'olwekyo ffenna tuggweyo tesigalayo muntu yenna. Kati nno nga mumaze obbakunga, njagala kutwala amawulire gano eri abakulembeze baffe n'ab'ebyokwerinda. Nina ebintu ebimu nga musajja mukulu byempulira nga bintabula oba nga sibitegeera. Bw'ogamba omuntu ndi agenda kujja mu constituency eya North Busiro, abakulu ne bakuwa venuwa gy'abayitira gy'abatambulira ajje ku kisaawe nga wano, naye n'ogamba nti eyo takkirizibwa kuyitayo, wabula ate ffe tumugamba ayite wano era tumwagala ku kisaawe Ssentema wokka. Naye nga North Busiro emanyikiddwa ebibuga byayo ebikulu biri 3. Bw'ojja e Namayumba mu trading center, n'ojja e Kakiri mu trading center, n'ojja ne Masulita mu trading center, ekyamazima North Busiro oba ogikoze eki. Naye kati ate bw'ogamba omuntu nti eyo yonna togendayo, genda eri ku nkingirizi z'e Ssentema, nze ndowooza ekisaawe tekiba ground, tekiri leveled, ground teri leveled. N'olwekyo ndowooza ab'ebyokwerinda ne gavumenti n'abatufuga ne Electoral Commission enteekateeka zino zeetaaga okukola ki? Okukyusa. Kyalibadde kirungi omuntu bw'oba oweereddwa North Busiro constituency gw'omanya kasita obeera nga togibuuse, wegazaanye okiri oba mu lusuku oba wa kasita obeera ng'oli mu North Busiro, obeere ng'ovunaanyizibwa ku kitundu ekyo. Ekisembayo bwe tuba nga tugenda mu kulonda, naye nga kati mu kiseera kino ng'abantu bali ku bunkenke, bwe tutudde wano abakulembeze baffe, chairman wa Kunga wano taliiwo, bamuguddeko emisango, tulina wano omwami Kisekka kumbi atukulira ffenna, musajja watutalabikako ali eyo ku nsiko yeekukumye. Tulina Meya Bisaso omu ku batesitesi talabikako. Tulina registrar ow'ekibiina kino mu constituency n'omwami Kwalo naye taliiwo. Kati okutya kuno bwe kuba nga kugenda kuzimbibwa mu bantu, kitegeeza akalulu akategekebwa tekabeera free and fair, tekabeera ne akatono. N'ate bw'ogenda mu byalo okusinziira abantu bye balaba ku TV, Terefayina ne zino TV endala zonna eziri wano kati zemulaba, olaba abantu nga bonna bali ku bunkenke beeraliikirivu nga balowooza nti so nga tugenda mu kulonda, omuntu kintu kyali badde awuliramu essanyu okuwulira ng'agenda okutwala okusalawo kwe oluvannyuma lw'emyaka 5. N'olwekyo mbadde nsaba abakulembeze baffe tutegeke okulonda okulungi nga bannansi bakulinamu essuubi
era nga bakuuliramu emirembe bwe kitaabe bwe kityo Uganda ejja kuba tekyanyuma na kubeeramu. Mbaagaliza Uganda empya 2015 bwe lutuuka byonna tugenda kuba tuyingira mu Uganda empya. People power. Our power. Our power. People power. Everywhere. NUP. Everywhere. Mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wange. Ajelinya. Kavuma Muhammad. Mukulu wana tanaba kwogera. Sente mukulu nnyo. People power. Our power. People power. Ekisibye kyuka lwakutya bafuga bumbula lwakatiro basebo ne banyabo erinnya nze Kirumira Vincent Subi nze chairman w'eggombolola Namayumba addako ate nga ndi ku lukiiko olutesitesi olwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert olw'okujja enkya naku lw'eggulo nze nabadde mu security meeting bannange be nabadde nabo batidde okusinziira ku kyabaddeyo eggulo bayinza okuba nga batiddemu n'okujja mu lukiiko olwaleero kubanga twalabye kubanga lanka zonna okuvaayo olw'okujja kwa President Kyagulanyi Ssentamu ze ndowooza ssente ezo zandibadde zikola ku mirimu emirala egiyamba omuwi w'omusolo n'omuntu wa bulijjo abonaabona atalina ddagala mu malwaliro masomero agali obubi enguudo embi n'embeera embi naye zonna tuzitadde mu kulaba nga tulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu